Ono ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Prince Muniru Nwoko, mutabani wa Nedi Nwoko wamu ne Regina Daniels ate nga ba Nigeria bonna. Omukyala muzanyi wa firimu era tumumanyi bulungi nnyo mututumufu mu ggwanga erya Nigeria ate nga omwami politician mulambirira era nga batunze nnyo mu ggwanga erya Nigeria n'ensi yonna okutwaliza awamu oluvannyuma lw'omwana omuto ono ow'emyaka 19 Regina Daniels okubanga ate afumbirwa senator ow'emyaka 6 ate nga aliko n'abakyala batano balambirira era nga ye akola enamba ya 6. Ono yatukiriza engombo yegamba nti teeka leg wolaba mwana tubwatyo teyasumagira olwalaba senator nga ataka sente weekali nga alinako n'aseesaamu nga si mulala wabula yennyina amanyiddwa nga Rita Daniels mwana tubwatyo yateekerayo ddala leg nga bw'okiraba n'okuzaala kati yazaala. Olunaku olwaleero mbaleetedde ku mwana waabwe oba mumulabe ku face omutabani oyo gwe batuma Prince. Abangi temumumanyi face naye ng'eyo ye face ye gye mulabye olunaku olwaleero. Lwaki muleese olunaku olwaleero nti ba celebrities bangi era ne wenjogera mu Uganda. Juliana twamulaba yazaala, baby tetunamulaba ku face ye. Jamirah Kalungi yazaala, baby tetunamulaba ku face ye. Banja awo bazadde bachoze ni beki naye abaana tetunabala ku face zaabwe. Ensangi zino abantu bakweka nnyo face z'abaana baabwe naye ono lwali okuweza omwezi mwana tu face bwe batyo ne bagijjayo ne bagitulaga. Ono bamukolera emikolo mingi nnyo era nga ogugwe mukolo ogwa baby shower era nga gwakolebwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omukaaga ate ye n'azaalibwa ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini wazira ate mu mwezi ogw'omusanvu mwana mulenzi nga bezeza omwezi mulamba bweddu ennaku z'omwezi nga 29 bamukolera akabaga ak'okumutuuma erinnya era lyeri erinnya lyasobola okubanga abuukawo nalyo erya Prince Muniru Nwoko. Oyo baby akyali muto ddala era nga muguno omwezi ogw'omunana agenda kubanga aweza buweza emyezi 2 naye amawulire gakoze mu ggwanga mayitirivu okuzaama anti era nga bw'okiraba yazaalibwa mu famire y'abantu bagagga. Mama mugagga tata mugagga kwegamba yagwa mu bintu side zonna ne zonna ate nga bavuga aba celebrities nga omanyi ba politicians babeera baboogerako ssaawa 24 ate nga n'abazanyi ba firimu tebava mu mawulire nkya n'eggulo. Tuli waneeno tukyalindirira abaana babannaffe awa jamirah tukyamulinze olunaku lwali salawo nti wuno amutulage ka face tumulinze tukyalinze owa Juliana kubanga abangi babeera baagala okubalabako naye oyo bwatyo owa Regina Daniels bwafaanana afaananira ddala kitaawe wano tewetaaga na DNA omwana yamalayo jjajja muzeeyo oyo n'amumalirayo ddala Regina Daniels ono obufumbo bwe buli ku yakulaga nti abweyagaliramu naye nga bazze bamukonjera bingi okusingira ddala mu ggwanga erya Nigeria oluvannyuma lw'okuba nti yayagala omusajja amusingira ddala emyaka 4 bweddu okitegeera naye talina budde bwakubeera mu bwavu ebyo si byayagala so yaguma ne kazeeyiwe ngera bw'omulaba oyinza okulowooza alina ekitaawe oba jjajjaawe naye ate yakulaga ali comfortable with life so byebyo byensobodde okuba nga ate mbaleetera olunaku olwaleero mubalageko n'omwana waabwe n'erinnya lye mazaalibwa ge Nkiwa wano waliwo abanyumirwa Nigeria era nga waliwo abamunyumirwa omukyalo oyo Regina Daniels nga abazanyira firimu mwongera okubanga ate mumunnyonnyoka kubanga kinyuma nnyo okunyumirwa omuntu at least gw'olina k'omanyiko kaditeo niwe kaba katonotono bwe kati kaba kakunyumira ddala ate okulaba omuntu gw'otategererako ddala kiki kimukwatako okitegeera so olunaku olwaleero munzikirize embeere nga mbakomye wano mbadde Phiphie the news anchor nga bulijjo okubanga mbaweereza mwenna abasubscribing ngamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kulikinga mwebale commentinga atakuumira mpeera ngamba nti ayongera okubanga abankuumira ate n'egyo gye mutusaako engalo mwongera okubanga mugikolera ddala obutakoowa kiro na misana lwaki temuba bulungi mbaagala nnyo mweraba.